Akayanja who have roots in Israel. They have roots in America. Everywhere, literally. Everywhere, literally. Now, how can you discredit them? By saying they use young people. Right, Pastor Bujingo takola embaga ne kiggwa. Maybe kinamalawo bino byonna. I'm just thinking out loud. Yagwa mu katego Bujingo. Trap. Yeah. Asooka vaamu. Yandibadde abeera ne mukyala we Makula. Makula oba Atadde? Makula. Mu bubba. Ebisigale. Ebisigale. Waliyo omukazi ayagala okumalira mu bubba. Taliyo. Bwe baamumma divorce, that's where the problem started. Because kati haji. N'abakazi babiri. Kiki baali baagala. Bali. Bamafia. Aliko utap. Between the hard rock and Chubango gwasoka yalumba kooti nti okukyala kwa Makula ali birthday ki. But because yagwa mu katego. Pastor yalimba. Ani yakola akatego kano? Ani yateekawo akatego akamasu bwati? Bujingo underestimated the other people. Yetamanyi nti be bafuga abalamuzi. But he's connected to them. Buli omu alina connections. Ekintu kino Teddy ayinza okuba nga mwakiri. Because allegations zitandise okuba nga people are weighing up the matter. Tubanya n'ekitutunulire. Teddy yavaayo eno n'ajoyininga kampu y'oli omusumba. Because Teddy yali akkiriza okutwala ebyobugagga bye baali bamuwadde. But oli Pastor God n'alaba nti asobola okukozesa Teddy okumulwanira olutalo lwe. Manyi olutalo lw'omunda lwe ennyo ng'ataakulwanisa abadde muntu. Abaakumanyi. Teddy ne yeekyusa. N'agaana okugaba divorce. N'agaana okugaba ki? Divorce. Pastor Bujingo agenda oteekiga decision eno ey'Amakula. Ng'amaze okwogera ne Teddy nga Teddy akkiriza nti nze mbimaze ne kati njagala kino na kino ngera bagenda kimuwa. Kati Pastor God ye yakola akatego ako. Ye yateeka akamasu. Kyova olaba Bujingo yanyiiga nnyo n'amuvuma n'okumuvuma because yayita kyekkiriza nti omuntu gw'atudde naye ateese ate amaze n'amwefuulira. So right now Teddy ne Bujingo bajja kwetta because one Bujingo buli watunya Teddy amulaba mu Pastor God. Takyamulaba nga Teddy. Teddy kintu kiruma nnyo mukyala wo. To turn odds over you. Ng'ate alina omuntu gw'otayagalirako ddala. Bujingo bw'aba anyumya sitole zaakulaga nti n'obutwa bandi bumuwadde which was true by the way. Which was true. Eri group tezannya. They are not ordinary people buyinza okuzannyirako. Obulokole buli ludda wa wano Katonda ali ludda. Obulokole politics. Tewa pastor akuuma magye. Jajja mundu wali omulabyeko. God of guns. Atambulanga mukulembeze. Tali bafere. Muli alema mukyere. Yazimbye ekizimbe muleke. Ate ye muna musirifu abeereyo mu bintu bye. Tayingira mu bintu by'abano. Ayogera ki? Mugagga. Bano bali mu ntalo za nnamba. Bali basobola bano Bujingo alina ebigambo byafubutuka alinga leediyo. Oli tayogera ntuufu. Yabeesonyiwa. Man of God w'okubiri. Yabeesonyiwa alaba balabe. N'abavaako. Bujingo avuma oluvuma olumanyi. Sajja ayinza okufubutukira naye kuno yafunye abafubutukira ebigambo. Yafunye bbiini. Naye yamusomesa amufubutukira ebigambo. Kasaaganda. Aye kalooza yayaga awulira nga bbiini ali bw'ati. Naye akoppa. Okay. Nadde sanka omusajja alina lugambo nga bbiini. Tulaba nti njogera. Naye bbiini. Talina wabisoma. Nizi kyesibigati ebyo byenkugambye obiraba. Tubisangulewo. Katudde mu bupya kankubulire kati ebipya. Naye nga byava okwogera binene bwe biti. Naye byalaba bitono. Oba bbiini yali yeeyagaliza Suzan yali tumanyi. Kuba ne musajja. Suzan
yamusembeza nnyo. Nera n'ababini nabo bafuna kasente olutalo nga lulimu ssente. Fere tujja tuyingira katwanalyzinge bwanalyzinze. Teddy kimukolera. Is it a blessing in disguise? Okola ki? Kino ekyo that is happening. Kwana nasobola abantu nga No, it will make us stronger. bakutandisa okuwa sympathy vote. What Teddy? Oba Suzan? Teddy Bujingo. Is it a blessing in disguise? At the end of the day, kiki kyataasa? Because obufumbo tajja buddamu. Tomanya miracles happen. I don't think it can even ever happen. What she can do now is to go for the divorce and they share property. Singa Teddy Bujingo avayo nawa terms nwezi bankakalisita naziwa Bujingo. Do you think Bujingo can lay down nagamba wadde onyigiriza nnyo naye kale anzikirize? Okukiriza ki? Terms za Teddy okumuwa divorce. Tajja zikiriza. Because Bujingo kati kyayina ayina abanene mu government who will really fight that doesn't happen. Because when we went to court, Teddy had a very powerful group. Bujingo is now also in another camp. So, share of property waliwo ajja okufiirwa together, because in every agreement wabeerawo akola ki? Afiirwa. Naye si ku terms za Teddy. Is Noop involved in this? Because bagamba muno nibaddewo after Bujingo kubanga Bobi Wine talina budde. Agamba Bobi Wine aveeyo yogere teekiye ku bisiyaga. Talina budde obwo Bobi Wine. He has a lot of problems to handle. I don't think Bobi Wine has time to fight bano abasumba. Oba team camp Bobi Wine eyinza okuba ng'efightinga kati. Ng'efighting etya? Kubanga badde amwesibyemu nnyo ng'amugamba ssebo vaayo. Nange Bobi Wine namwesibamu. Wafunamu ki? Anti talina yakwanukula? No, tetumwesibaako kutwanukula. Yakubulutiikinga? Si kumbulutiikinga. He doesn't have that capacity to really involve himself. He's a president of Noop. Ayina beemupi bangi. He has things to handle. Nze namublocking. Yeah. Why do you think it's kati? Wablockinga Bobi Wine, Bobi Wine yakublocking. Nze yamublock. Kati is that news? Kale eyo tuveeyo. Eyo tuveeyo. Moto lwe wangamba ano ku byakeezo naye ngamba njagala twegalirize gye ebigambo byetwogera ku ki. Sibakola ki? Gwe mugambo oba akyalaba status za. Ageje nkolabamu nkolabya mu bayinoke. Ojja kunzita. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakoze reappearance after a very long time and a thorough demand okuva bannayuganda, not only Bagandans only oba Abaganda bokka but abantu ba tribes zonna all over Uganda, East Africa, Africa ne world over nga bagamba bagala kulaba ku mutanda. Ebifaananyi bifulumye nti akomyewo mu ggwanga lya Uganda, but it wasn't just enough. It was enough. Mpaka we yalabiseeko ku lubalama lw'ennyanja. From zero to hero. Zero to hero. Kati ono ye Suzan yajjanga mukozi. Talina kintu kya owninga nti bwe twakola kino yajja fumba. Naye tosobola kuba nti omusajja ng'oli mukyala sente muzigabana. Obufumo ne buwangaala. Buwangaala. But we've seen so many rich people mu ggwanga Uganda nga balina bakyala babe bavudde nabo from nothing to something. Abavudde nabo from nothing to something bakkiriza buli omu abeere ne business ze ziri independent. Ebyaddala. Naye kyaki eyo yavaako obuzibu. Lwa kyaki yakula n'egejja. Ng'ate Pastor Bujingo musumba n'omukazi muki? Musumba. Awe wali obuzibu. So olinga agamba muno Suzan wanaakera ku makya naye n'ayagala okuba omusumba wajja kubawo ensasagge. 15 years from now, Suzan agenda kukola oli bye yakola. Antedi. Kamba naona omusajja mbadde naye mufunyeemu. Ekigenda okuuma obufumbo obwo Suzan kumanya kifo ki? Yodde bamuzimbira dde ennyumba wano e Namayumba. Byandibadde ayagala ki ekirala? Ati bamuzimbira ennyumba e Namayumba naye eri mu mannya ge.
So many times bazimbidde abantu ennyumba ne bazibagobamu obwannannyini si kusulamu. Obwannannyini kyeki? Kiba kipapula. The admission of Suzan Makula of these people and okulaga muno abamanyi n'okulaga muno baliko mu maka ge kimulekawo? Tekirina ekyo kye kituufu kye yandibadde alina okukola. Tamale, really? Yes. Abamanyi. Kati anagamba nti tabamanyi. Asirike. The problem. Kubaddamu. Tege. Ebyo kati tebikyagasa. Musajja yamubba. Kyaggwa. Kati bano kigenda baluma nnyo. Naka kati bo balaba kali ka Suzan. Akedda. Tebalaba ono shred. Bawulira bubi nange ne wembanza omuntu gwe mwakola mwenna ku station. Nakubbira omusajja nga naawe CEO. Some of them also were potential thieves. Abo bakazi nabo baali basobola okubba pastor. Ka baali bamanyi ebifa mu maka ge. Pastor Alabika yatuukako ekiseera ng'anoonya. Nga bakimanyi akola kyataawa. Bonna nga bakimanyi nti pastor ataawa. Competition n'etandika. So it was about who takes it over. Kati ate abamu ne bakola clicks tajja mubba. At least Suzan tamubba. Gomanyi bye bayogereranga Suzan ewa pastor. Kati nabo bugenda obabuuza. Nti naye mmwe nammwe mwalwana nnyo. Omanyi those kati kye tuliko it is an end of a war. Mujje mutaategeera. It looks like it's the start of it. This is an end. Lwaki ogiyita end? Anti wabaddewo olutalo wansi eyo mu background okuva intanowo mu church intanowo ku station. Ibadde mujje nga bakozi ba soroti be bagikola kati nebastinga bu. Nevayo neno. Nefuka external. Gano kati we are coming when you see dead bodies on the streets. Chikutegeza nti mafia gangs zibadde zikola ki? Zirwana. Era was dead bodies no ane moto ko manya masasi gavuze bano badde balwanagana naye muningi. Just these are now effects of the earlier war, of the internal war, which pastor thought he could contain. Ka olutalo luno lubadde mu phrases. Waliwo olutalo olw'omunda, olwa struggle, olwa cliques, olw'abantu okwekolamu obubiina, olw'engambo, olw'okulwanira attention y'omusumba, olw'eddogo, kitegeera, olw'ebigambo, naye nga luli ntano ng'ensi tekola ki? Terumanyi. Ne tuddaawo, ne lutuuka ku stage, Pastor Bujingo n'ayawukana ne mukyala we. Olwo ne lukola ki? Ne luggwa. Suzan Makula n'ayingira mu ki? Mu pikica. Ono n'aluwangula. Olwo nawo n'alukola ki? N'aluwangula. Kakati lwe tuliko ne tujja ku lw'okusonyiwa abaana. Olw'okusonyiwa abaana. Kati lwe tuliko ze bayita post-mortem report. Waliwo amanyi ku musango guno nga bukote eriyo amanyi ku musango guno aveeyo ayogere kati bye tuliko. Ate abasajja bafaaki bana bawa report ekaseera bajja mu social media bo bafaaki. Si basajja bakazi. Uncle Ben yali mukazi teyali musajja. Teri musajja alina lugambo bweruti. Kyesajja kirina olugambo. Kikaba kyonna yeah, nange nedda. Uncle Ben bw'oba ondaba kisajja gwe komya olugambo lojja kusuula ewabi kisajja kiwoomerwa olugambo ne gwe banyumiza mwennyini naye aluwoomerwa Saabazonto n'omulaba nga awoomerwa lugambo lwokka awo abasajja tebabeera bwe batyo nammwe sajja si buli kyomanyi nti okyogera niki gikituuka ne wakati nekigati kati ebyo tubisangulewo weefule nga tabiwulidde kankuwa ebipya Uncle Ben oyina olugambo oyo si musajja mukazi ye nange ali mu kinu
gumu omusajja watuukira oteekawo akatebe anyumye olugambo lwa ssaawa 2 nga yenna omumwa guli omusajja ajja kukyama omumwa yabuze ani Uncle Ben disappeared all of a sudden out of the blue. N'okufa ajja kufa. Tamale. You'll be held accountable. Such people, men who engage in themselves into matters of other men, don't live longer. Most marriage. What kills them? What makes them disappear? They anger so many people without them knowing. The pastor Bujingo aina family, aina abagoberezi. Seged. When you attack somebody, don't go very personal. Bienaraba chirianzo kuchaze wange nenkulira ngonjogerako. Tamale, it's very bad. Somebody to take you to his home, omuntu nakusembeza. Singa badayogera bino ebya church. Church munange sete ba. Nabe yabyogera nagamba mu nsawo ya pastor wambuze ekibeera. And we are like, you musajja ono n'ensawo ya pastor n'ensawo ya mukama we yagiringizaamu. But I wonder abantu balwaki obwavu bakubye ne batuusa ku kusiwo obutabaamu nansonyi. How can you be to somebody's home? Takukubye takuwadde butwa because in Mr. Ben's story he recognizes bamuliisa bamusembeza that love. And then out of the blue, you come out to start talking bad about that person. Muntu atakulemaza abantu bangi mune batta abantu batusula mu septic tank. Sige mu toilet toli mulema nti oba pastor yali ansi yagana ansubiza kino n'atakimpa. That's a different case. But this is a guy who was just brought. You are not a family member. Toboli mwana wa muganda we. Sige. So omusajja yanneewunyisizza sakyayina olugambo nuugira n'ebiri mu kisenge ky'omuntu. Which type of society is this? Ensonga eno yandibamba mafia. Of course, ntalo z'abasumba. In every word there is a financer. Teriyo olutalo lubeera mu Uganda. Z'abantu bangi bajja ku social media ne banvuma. N'olowooza lwaki sibafaako nkuba ateekamu ssente. N'entalo z'ebigambo ziri mu fayina ba finance. Kati tulabona omukazi w'e Makindi fulumazi fulumini olowooza finance yani mbamanyi baani gye bali ba finance baŋŋambe gende nange ba finance nga tumunkube ne nange nfune kwa finance tubeeko naffe gwe twezingako wano mu entertainment nakafuna amasimu g'abayimbi 3 mbavumire Bob Wine. Wano tetusobola kwogera bintu nga luyali ffe tuli at financing. Neffe tetuyina. Mwe temuyina. That's why you are still nasoso n'enkwebaza. You are one of the few people. Tetuyina. Abatalina baki? Nkyaliza gundi anvumire gundi. Munne abalwana entalo baba balala naye ziba zibenefitinga balala. So otalo luno luyinza okuba olw'ebigambo ono lugenda mu maaso attack eri ku pastor. I wouldn't call it an attack, but ebyama binera nso okuvaayo okwabika ku pastor Bujingo. Waliwo finance. Someone is going to benefit from it. Really, they are pastors, powerful pastors ababifunamu. Abaagala bino byonna bibeerewo. Kanga politics ali mbasumba asinga ali mu byobufuzi. Mulo? Politics mungi. Byabawula ba finance ebweru badonors babawula nnyo ba sponsors kati ba sponsors we bamala okufa church kati za Uganda ziyimiriddewo ku kikuloko money. These Ugandans kati bebazikola ki? So game of numbers inokubanga game of numbers inokuba nti yamanyi. That's why they are discrediting themselves. Why do you think the Catholic Church in a diocese in here they are not fighting each other? Why? It's an organized institution. If we organize, they have 1/10 of authority. Roma. Bagali, tulinda papa munanga. Kakati bano. Tebayina centralized. Center of authority. Center of authority. Because the Catholic Church ziva one.
nizigenda e Roma zonna mu nsi yonna then Roma nezizza yegabanya kufuna bulungi ukalakati bo bano abalokole everybody has an empire different sponsors kati we bategeera nti sponsor wali mu America nga bali bagenda bamugamba that man kati kayanja bamukuba ebyebisiyaga to discredit his sponsors who wants to deal with a man akozesa abaana abato okay niwabanga basiyazi be bamuwa sente abasiyazi they don't believe you getting younger people okitegeera ubateeke muze guno abasiyazi bakolera ku consent me and you we have sat down we have this we have agreed to marry each other that's what they believe in and on constitutional age on constitutional age exactly ne kati nono naye gwe bakuba naye alina okudiscredit ngono because Bujingo talina ba sponsor bweru is purely a local man. Is purely local man. Kubanga yekwatidde nnyo ku government is playing internal